Kwanirizaako nnyo yonna gy'osinza okuba ng'otuwuliriza nkutegeeza nti okola ky'amaanyi nnyo okwekuumira ku mayengo gano aga UG Updates TV. Baganda bange abali emitala w'amayanja nyongera mu maaso n'okubalamusaako, abali e Bulaaya, abali e Qatar, Oman, Dubai, abali e Kenya, mu East Africa mwena balamusizzaako, mwebale kwekuumira ku mayengo gano aga UG Updates TV. Nkubiriza ggwe yenna atenera kuba ng'osubscribinga muganda wange ongende mu maaso n'okusubscribinga ku UG Updates TV osobole okuba nga weekuumira ng'oli updated mu ggwanga lyo, osobole okumanya eby'eggwanga lyo engeri gye biddukanyizibwamu, otegeere ku by'enkulaakulana buli kimu politikale, otegeere ebintu ebifa mu ggwanga lyo. Gwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza. Kakati nno saagala kukulwisaayo oluvannyuma lwa Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni okuba nga bafunyeemu okwogezeganya ne ambasada wa US akoowodde General Muhoozi Kainerugaba ssaako ne General Jeje Odongo, akoowodde ne Minisita Jeje basobole okubeera nga bakiika ku miitingi egenda okubeerawo ku lunaku olwokuna wali mu State House Entebbe. Agambye mwonna mmwe mbeetaaga, mbaagalako, njagala ku miitingi eno mubeerewo. Abakoowodde gwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza. Jjukira nti nno ebadde bigenda mu maaso tukimanyi bulungi nnyo. Bino bizze oluvannyuma lwa social media okuba nga amawulire gaadde gafulumirwako oluvannyuma lwa General Muhoozi Kainerugaba okupostinga ku mukutu gwe ogwa Twitter ng'adimandinga USA Ambassador William Pope abeere nga submitinga apology letter eri President Museveni ng'awa ensonga nti yabavvoola ssaako n'okuvvoola kitaawe ssaako ne ssemateeka w'eggwanga Uganda. Ate Muhoozi ky'atakkiriziganya nakyo n'agamba mu mbeera eyo alina okuba ng'awandiika apology letter obutasukka lunaku lwa bbalaza ng'essaawa 3 tezinnawera, oba si ekyo ajja sibamu engugu ze adde ewaabwe ku butaka ayabulire ettaka lya East Africa. Bw'atyo General Muhoozi Kainerugaba we yakozesa obukambwe obw'enjawulo ng'akozesa omukutu gwe ogwa Twitter. Oluvannyuma bwe baamala okubigaayamu nga talaba respond kuva eri mu State House, oluvannyuma kirabika yafuna respond okuva mu State House. Essaawa zaali zaakayita mbale bubale mu lutemya lwa liiso, General Muhoozi Kainerugaba n'adireetinga posts ze yali akoze. Gwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza. Kati golowooza miitingi eno egenda kubeera ku ki? Egenda kuba nga ekwatagana ku kubanga bano abasatu, ambasada wa US William Pope waakubeerayo, Jeje Odongo waakubeerayo, General Muhoozi waakubeerayo. Miitingi eno ekoowoddwamu bajje mu meeting, tetumanyi kye bagenda kuteesa. Golowooza bagenda kuteesa ku ki? Kusaba ojje mu comment section okomentinge, sharinga, subscribinga, likinga. Golowooza bagenda kuba nga bateesa ku biki? Bino byonna bivuguddewo oluvannyuma lw'amayengo ga social media okujja nga gavuuyanga ku buli muntu, amawulire nga gasaasaana okuva General Muhoozi Kainerugaba we yapostinga ekiragiro ekikakale. Kaakati ate bwadde bukyali awo, Ambassador Pope William owa USA n'avaayo n'agamba nti ffe tetulina nsonga waaki tuba twetonda, wadde General Muhoozi Kainerugaba adimandinga okwetonda, naye ffe tetumanyi nsonga ze tuba twetonderako. Twetonde ku ki? Avuddeyo n'agamba, yabagambye nti ffe tetufunangako official letter oba official document yonna eva mu State House oba eva mu office statement. Tetufunangako office statement yonna ng'edimandinga for our apology. So there is no reason why we should apologize to Museveni. We bate bagambye tewaliwo nsonga, there is no any good reason to why we should apologize. We batyo bwe bavuddeyo mu bukambwe obw'ekitalo, USA neyanukula, embassy neyanukula State House ey'Entebbe, naddala Muhoozi
bataddewo appointment ya meeting egenda okubeera ku State House wali eri Entebbe ku lunaku olwokuna, batuule babigaayegaayemu. Bajjeno bayitiddwa, abakulu bayitiddwa. Jeno Muhoozi yennyini naye tagenda ddutumira mwana, ayitiddwa. N'abalala bangi beesikonyeeko abagenda okubonekako ku mukolo guno, ku meeting eno, diplomatic meeting egenda okubeera mu State House Entebbe, babeeko ensonga zibattanya. Ate ne Minisita wa Internal Affairs naye agenda kubeerako. Kati simanyi nsonga lwaki meeting eno egenda kubeera, wabula ggwe jjangu mu comment section otubuulire gwe lwaki bitegeddeko, tubuulire ensonga lwaki, tubuulire ensonga lwaki meeting eno egenda mu maaso n'okuba nga eholdingibwa ku State House Entebbe. Muganda bange mbaagala nnyo, mwebale kwekuumira ku mayengo gano aga UG Updates TV. Wabula nkutegeeza genda mu maaso n'okuba nga subscribinga, likinga, sharinga.